Ekirwadde ky'Ebola kimaze okusalako mu ggwanga lyaffe Uganda. Abasawo abakugu mbalina mu maaso awo nga bakakasa era nga n'abalwadde ba siriimu munnange nabo bali maziga na biwoobe fulufiga bannange tebinnaba kuggwa ne Zubeeda era nga amulangidde nga bw'atayonsa abaana bannange ebyama byo bimaze okuvaayo. Wuno omugagga eyasse omukozi we oluvannyuma lw'okumugamba agende amusimira ekinnya ekiwanvu bannange abagagga mwagaza ki abantu abaavu. Aliani Sikiini ayongedde okulumya palaaso era nga ne Calvin Kanja naye mulina maaso awo ng'ate atuwe ebisinga. Omugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo no mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell emesubwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi obanga gwe ogobye ku by'okugenda bweru nga bakulya buli ssente zoba oli mu Uganda oba oli bweru naye nga mukwana emirimu gibuze mukubireko agenda kubanga akusomera edduwa. Munnange tambula ndabe oba yeggwe gwe nalonda kyuka mu ndabe eno bambi ono musaayi gwange kati kulembera ndabe gwe nalonda. Munnange wenjogerera Dr. Jose Chameleone wamu ne Juliet Zawodde bwe buyimba kati bwe balimu bannange omukwano gunyuma. Dr. Jose Chameleone si ole yali akoze omusajja alina akaseera ke yakogga amazima ng'empewo emufuuwa n'agwa naye buno obudde n'omubiri guzzeewo ati munnange baby mama tanafuuka baby yes baby mama munnange kakeya kalimu 100% wali wonna so olina kyotugamba munnange bwe tweyongerayo n'amawulire aginnakaagali oyo omuvubuka gw'olaba gwe nkuteeddawo mu kifaananyi bw'atyo omugagga lwakyalumu n'amukubira essimu n'amugamba jangu eno mu faamu yange onsimira ebinnya. Kumbe omugagga yali ali katego ng'ayagala kutta ono omuvubuka era olwagenda yakeera ku makya n'agenda ekiro bagenda bakubira abeewaabwe nti munnange afudde omugagga yakwata ono omuvubuka omwavu n'amutta. Kati munnange famire eri mu kusaba justice ngenda kubanga mbateerako wano ebitonotono nammwe ate tusaba gavumenti eyingire mu nsonga zino. Muganda waffe ono abadde talina musango baamukubye ne bamutta ne bamukuba ne bamumenyaamenya ne bamuggyamu obwongo naye ng'omugagga yamutwala kumusimira kinnya. Okitegeera yamutwala kumusimira kinnya ennakitokolo naye yasobodde omwefuulira ekiro ne bamutta. Gavumenti jangu oyingire mu nsonga zino. Abantu bafiira obwereere nga temukitegedde ne bikomaawo bannange. Mulimu ebintu by'olaba amazima gali nti n'ekyokwogera nekikubula. Omugagga yamukubidde essimu n'amugamba jangu nsimira ekinnya kati mu ekyo ekinnya so kumbe ye ali mu lukolo lwa kumuta kati uyu era afudde ebiwedde ate munange omwavu asinga omusango omwavu tasinga musango bambi kasebo katu osanga kadde kalina ne famire abaana be mukazi we yamusiibudde mwami genda okole nga abakomyawo omulambo kale bagaggamwe mutunyigiikiriza ne mukamala. Munnange bwe tweyongerayo n'ennammere ono nnyongera bajjukiza alina olubuto batandise complaininga naye alimba omwana amuzizzaako mangu oli omwana akyali muto baddiya obusobozi abuyina obusobozi abuyina singa abaleta buyina yalibadde tamuzzaako nabaletedde fulufigo olunaku lw'ejjo nga yaga buli mwana yina gwazaala abeera ayina ekyapa okitegedde ekintu abantu tebakyazaala fundula agenda okuzaala omwana abeera yamutegekera dda. Munnange olunaku olw'ejjo bwe batu bawezezza omwaka mulamba ne baby boy omwali mugamba omwana muto omuntu azaala. Munnange nze nkuvuze butereevu paka wabano baana babiri ba tiktoka bagwa mulaavu nga bato omwali n'emyaka bakati awezezza oba 20 omulala alina 21 omulenzi ye Henry omuwala ye Zaira alina emyaka 2. Munnange olunaku lw'ejjo bawezezza anniversary yaabwe y'omwaka ogumu nese webamanyi n'okweswitiza baana bato oba ate omukwano baguyigira ludda waba n'abaana bannange kubanga wobalabalamu giringa myaka 4 gye bamaze nga beeyagala. Hi baby, happy anniversary my love. I love you so much. I'm glad that we have hit the 1 year anniversary. Though I don't count that, I count 4 years, though people don't know about that. I love you so much and I appreciate you. Thank you for being a lion, not just a name, but you're indeed a lion. And thank you for believing in me
and thank you for supporting me. Thank you for fighting. Thank you for kugumiraning my bubera bubi. Thank you. Thank you for everything. I love you so much, Mr. Egesa Henry. Ngamaleo? Okay. Okay. I love you. Zaira baby wamune Henry munange biba kyate bawezeza omwaka ne naye omwaka abantu nga batalonso bategera ne bonga bo babala myake na kugaba mazaka banga nga beyagane nga bana bato mwatandika dimu okugwa mu love muntu ne mwesweet zambu I love you baby munange sigenda Krisa era nga nkuvuze buterevu paka putu wasauda madado nono yagambye kimala nange ngenda kwesimbawo kubanga ebintu mbisobola era munange mwe aba Kampala Central mumwerinda jasaawa zonna bye bipande munange zi poster zamazadde okuyita wali wonna ebintu si byakusaagira muti wali muzannyo azze atabagame mu mulonde kubanga agenda bakoyera byonna bye mwagala munange nga si yeyeka ne munafono Big Eye ne munanga agambye abennansana mumulabiranga ddala abasuubizo bakolera abasuubizo babibiita abasuubizo balaga omukwano ye banange byatayogedde nga bye bitaliyo mu kiseera kye kimunange mukwano gwenfanfe King Saha naye muina maaso ono nga mwagaliza bisinga mugaye munaye ngoyagala abantu bakwagale kola ebibasanyula bye baagala. Big Eye yazze ku lupapula namulabye bakoze ne posters. Okay. Katumusabire tumagaliza birungi byerere ayogere bulungi n'abantu baagala okukiikirira nze ndi nakawukeeno nachakana ne cyana tatentebe gwe kyoba omanya omuziki gw'omungi nina n'olupya lwegenda okuta osooka oseke olutegeere nga wayiseewo ebbanga. Bwatyo King Saha ayagaliza Big Eye birungi byerere era munange n'abasaba ku lunaku olwo abantu mumulabiranga ddala mu kiseera kye kimu atusuubiza agambe nti yayina ennyimba nga zino ennyimba ogenda sooka oziwulirize oseke ebikulemu okutegeera naye naye nti maaso eyo gye bujja ojja okutegeera ate kiki kye yali ayimbako munange bwe tweyongerayo ne mwana muwala nnyini mafiga omuwanvu kwegamba omutunuuliranga mukama yenna yamuwundisa mutima gumu Happy Powers nono nga mukozi wa ku BBS Telefina munawo olunaku olw'ejjo bwatyo bwe yayingizizaawo enzirusi ne bannange baswete ati sente muzijja luddawa bannange ogambanga nasuze togambanga nti twasuze kubanga oba toli mu nsawo z'abantu era nga nkubuze buterevu paka ate Warahuma Pink naye n'olunaku olwaliro asazeewo n'agamba waayi manager lwaki twojja ne twefutoolayo akafaananyi nga woolabaawo manager Roger munange ne bakwekwata akafaananyi ogutali musango ne munange Warahuma Pink n'otandise okwegendeza mabega onakusinkanako nga wenoomeza ebbina ng'ebbina ddene ne munange ate olwaleero ebbina lyaffe liri linnakusanga oyina libulidde luddawa bannange Warahuma Pink naye nga bwe tweyongerayo ku lutalo luno tulwabalusewo ate bombi bwogezi Zubeda Byantalo ndowooza n'erinnya oliwulira nti Zubeda Byantalo kugamba ye Byantalo n'erinnya erisaidize n'oliwulira nti no full figure ate no bamwongeddeko erya fulungu ate nalyaniriza mu musanya eri ekitalo munange ono Byantalo Zubeda aleese bwina agamba abaana ba fulufiga tebayonka oba nsonga kyebagaana okuyonka oba fulufiga talina mabeere nene naye nga kyakanga ekikazi ekirina amabeere gamba kyaka kigimugimu ne lwaki tayonsa baana akatambika akano wantu mugambo ate Suvi naawe oyogera nnyo biki no siina byenjogera nze byendeeta byonna mbambiina ku bukakafu tuli mu episodes ekimala omanyi abantu bagamba nti bwonyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi wano ngenda kubeera nga nteekangawo bibuuzo nga eba bituddamu nga tugenda kukiddako olunaku olwaleero olunaku lwakutaano njagala kubuuza Uncle Fulungu nti ebbanga ly'omaze ng'ozaala abaana bo bonna nga boobalina ng'oggyeko bali abaafa ab'ebukomero lwaki abaana abo tebayonka amabeere oba nago naye abaana lwaki tebayonka kasita obeera n'obujulizi bwonna obulaga ng'oyonsa omwana oba omuntu yenna yali akulabyeko ng'oyonsa ninawo akakadde kange obusente bwange obw'ekinaku bwe nnina bwe kasita ombuulira lwaki tebayonka nze nga akakadde nkakuwako katwale wamma wommona mirembe kadoma nonsonyiwa okwogerako ng'oli mugenzi
naye nga kyonna kyewamukolerako kewayi nze okuba kyekyaleeta obuzibu bw'abaana okuba nga tebayonka naye baba nga bayonka leeta obujulizi nja kuba nkomawo okubuuza ekibuuzo ekirala ku mwami wo ono yagwa eddalu gw'otannaba kujjanjaba ali e Lusiiti tugira tufuna ansi eri esoose y'abaana lwaki tebayonka nkomewo kyali kuttiramu ntukuliisa episode ku episode era mumbuulira nga zzeemu ekibuuzo baddiyale you can tag me, I'm free. Awo nno wetutuuze mwaka twakagutandika naye gutuvuga oluvuga kugamba ko gutwalira ku speed munanga bana fulufiga tebayonka mbwate fulufiga bamuzaala mukojjawe era taata we jali ne mama we jali munange Zubeda atusuubiza tugambe nti video gyagenda okuddamu okukola ayina omuntu gwe yatumye mu bafulufiga agenda kubanga atulejera abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa bayina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongo tana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo ne mwana muwala Amito ono nno munaye gaakaaba gaakomba oluvannyuma lw'ebiwandiiko bye okugaana okudda. Jjukira omukulembeze Donald Trump ali kaweefuubi ayagala buli muntu yenna atalina bintu bimwogerako afulume ave mu ggwanga lye kugamba ye yazze ayagala eggwanga lye alifuula ekyo kyayagala libeere lirungi. Munnange ate mwana muwala simwe yagendedde. Jjukira omusajja ono omuzungu abadde yakamufuna nga yakamukuba n'empeta yali gamba yamukuba ekidaala kiri kye bayita vaawo mpitewo wawe wadde abantu bamusekeera bw'omusajja tutegereka mumpi biki naye munnange ebiwandiiko byaganye okudda. Passed my interview, but he could not give me the visa because of my medical results. So he tells me your results, your medical results were not good, so they took the sputum collection and that is going to take about 8 to 10 weeks before we can determine whether you have tuberculosis or not. It was at that point that my depression kicked in. I've never been stressed like I was that day. We had plans, my husband and I had made plans, but you know, we always make plans, but you can never know the future. Yeah, you can never know the future. So our plans were shattered that day and I decided to wait for my medical results. Like I told you, at the US Embassy, I was told that my results would take 8 weeks. But ladies and gentlemen, my results have taken more than 8 weeks. And all those 8 weeks have been weeks of stress, no direction. Have you ever been in a position where you don't know where you're going, you don't know what to do at that point? Because I mean, you cannot start working. I've not been working. Bwate munnange mwana muwala Amito yakomye ku munaabo mbufunze yanaabye n'atalya wano mwayogera akasajja akampi akasajja akalema kalina obuviiri tekategeerekeka bannanga abaana abawala nammwe sente zibasuuzize wabi ne balungi so kumbe ye omwami we yali amwagala era mulaba yinamu ennyamivu nnyo oluvannyuma lugamba lw'ofuula obutafuna mpapula baamuzudde ng'ayinamu ekirwadde gaate amawulire ag'ennakaagali buno bwo obulwadde bwamaze dde okuyingira mu ggwanga lyaffe Uganda.
badda abananga obulwadde bw'Ebola so munnange baswiti ati abanga abalungi mubeere beegendereza obulwadde bwazze Ebola ate mumanyi buno bo buttirawo era maaso wano nina akatambyawo bennyini bekikakatako ng'ate bongera okututegeeza bannange twakava mu covid bannange eggwanga teririna kuwummula eno yuno Donald Trump yaganya otuwa eddagala lya olwaleero ennaku z'omwezi 3 tufunye amawulire agavudde mu lab zaffe 3 results ez'omulwadde Nancy waffe yabadde akola emulago ow'emyaka 32 bwe yasooka okulwala ng'ennaku z'omwezi 2 n'ajjanjabibwa naye teyakomaawo n'agenda mu Saidina Abubakar Clinic oba hospital e Matugga n'avaayo n'agenda n'Embaale bwe yatuuka eyo n'aba bubi n'akomawo ne bamuwa ekitanda mulago we yafiiridde ng'ennaku z'omwezi 29 naye bamuggyeko sampo era omusaayi gwagwagiddwako ne gukakasa nti omulwadde ono yafudde n'obulwadde bwa Ebola ekika kimaze okukakasibwa nti ekirwadde ky'Ebola ky'omunnange kyasonze dda mu ggwanga lyaffe Uganda so munnange baddiya bange abalungi tubeere beegendereza tubeere bayonjo mukitegedde ekintu ekyo tomala gakwatakwata muntu mu ngalo kubanga obulwadde bwo bwasonze tuva mbizibu twakava mu covid ate waliwo ekirwadde ekyali kizaawo naye munnange kyatuyamba kubanga twali tugenda kudda mu karantini ne kituyambira kati Ebola yo yasonze era nga mu kiseera kyekimu awo omukulembeze w'omu ggwanga lya America Donald Trump yavuddeyo n'agamba nti ekimala amawanga ga Afrika tagenda kuddamu kugayamba era nga wenjogeera ndowooza kati lunaku 2 ziyiseewo nga eddwaliro lya Taso oba mwe bafunira abalwadde basiriimu eddagala nga bakoze kibalisibi naye munnange kino abantu abamu bakisanyukidde ate abalala bakinyiigidde bagamba yes kino kye yakoze bw'ayinza okuba nga Mukama gwe yayitiddemu abantu balekere okwenda balekere obwenzi buli famire eri mu Uganda erina omuntu ali ku ddagala lya Alvis bwe kibeera nga kyekigenda okusitula buli omu bannange nsaba bongere nati okuginyweza erabika ekyalagayamu kuba ziba nga nnaku 2 nga yo Taso yasazeewo neggalawo ne mukwata obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente ne mubuwa omuntu nedda ne mu kamera ne yeewaana nzoyoza namutwala ewasale nze yatwala bizonte ewasale n'abiwa $2,000,000 nze yakola bwenti ne bamuwa 10,000 kwegamba nga ssente bali mu zonoonera mu bintu eby'ekisiru naye nga tulina abalwadde ababeerawo ku ddagala buli lunaku ng'ateekeddwa okumira eddagala era ng'ogenda mu kibuga asooka kumira ddagala lye ate ng'agenda kuwa omusolo naye nga ku musolo gwagenda okuwa ate kwe bagenda okujjako basasule agenda okutooboola Kyagulanyi n'owulira omuyimbi nalabyeko omuyimbi juzi yakakola ku konsati wano yavuddeyo ssebo nabbukira abantu bunze sikyakola kivulu kya $15,000 mutwalo eyo babeerayo babbi ba busimu naye nga ffe abantu ba wansi ab'$15,000 ffe twamuwanika naye mu kivulu kyekimu kyali mu kumanyiriramu abantu nawulira simanya bamuwa $3,000,000 simanya omulala namuwa $3,000,000 simanya kwegamba nga bali awo mu kwonoona bwonoonyi bwe kibanga kino kyekigenda otusa okutuyimusa ffenna Tata Trump omulungi nati gyongeremu ekyalagaya essente ne muzoononeranga mu bintu ebyekisiru naye nga waliwo abantu abeetaaga obuyambi omuntu nadda mu kamera n'atandika okwewaana nze gwe mmanyi nze yakola kino like seriously bannange nyweza nati tojjaako kigere embeera y'omunnange kati bwekyo bweri abantu abamu kino omukulembeze w'omu ggwanga lya America Donald Trump kye yakoze bakisanyukidde kubanga abantu babadde bendesa nakajanja siriimu gwafuuka musujja siriimu obwo nawe bukyali bulwadde kugamba ng'abantu abamu nga tebatya bulwadde naye bannange nze n'okukirowoozaako obulowooza baddiya mbulira ntiirawo ne ngamba wange suvikiranga obwenzi obwesonyiye okitegedde ekintu ekyo munange bwe tweyongerayo n'Alien Skin ono nno yayongedde okulumiza ddala Palaso omutwe era nga kati buno obudde ku Palaso Alien Skin kyoto kya ntiisa olunaku lw'egyo bwatu no bwe yagenze ku kitebe naggulu ekya poliisi ekikulu
nga woolabawo mbw alina ssente gy'abala empitirivu ennyo ng'ate woogenda obiwulira wano Calvin Kayanja ng'abitto jjukira Calvin Kayanja mukwano gwa Alien Skin nfanve kugamba bali akukamu mu njogera ennyangu munnange era byebifaananyi ebyo byolaba byasibye kugamba biyuguumiza social media olunaku lw'ejjo Alien Skin munnange era ddala kituufu ye ayina abanene kano bapalasa agenda gooyingawa mugino wano Calvin Kayanja ye kennyini ng'abyogera kubanga we baabadde Alien Skin abalaziru yabumbye 32 mu gavumenti era olwaleero ekyemisana akiridde n'abakulu ba poliisi ennaggulu ku kitebe kya poliisi ekikulu ono asitudde bafangoni soldiers bonna abavubuka ba ghetto youths n'abatwala ku kitebe okuttaanya ku mulimu gwe basobola okukolera gavumenti kwebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo. Alien Skin yasinzidde ku vidiyo eziyitingana ng'abajega balumbye ekitebe kya Uganda mu Congo ne bakikolako effujjo n'okukiteekako omuliro. Ono agamba poliisi nti ye yeetaaga bwetaazi layisinsi na budget awa abavubuka ba fangoni abatendeka obulungi okweŋŋanga abakozi b'effujjo e Congo era kyekyabasitudde butereevu n'amiitinga abakulu. Ffe tuliwo kulaba nti abakola effujjo ku bitebe byaffe mawanga agatabanguse tubagaadinga ate naffe ne tubakolako effujjo nga bwe twamalawo ab'obucupa. Era nze kyenkakasa nti abakulu bano bwe banaaba bafuwadinze bulungi request ya Alien Skin nga bwe nasomye mu proposal Alien Skin bagenda kumugonnomolako omulimu era ssaawa yonna fangoni eyinza okukyusa obuvo n'obuddu ne musooka ate mugiraba ng'ate eriko mu DRC Congo. Bwe biti bwe mbibagamba byonna bijja mbibagamba nti nze mmaze okuzigamu mmaze okusomamu ekiddako kye kino kugenda DRC kukuuma bitebe bya Uganda na bizinensi z'abanna Uganda kubanga abali mu bivoola n'okubikumako omuliro bakola fujjo ate ye kyakakasa obulungi nti bafangoni soldiers bayina obukugu n'obutendeka obumala okumalawo effujjo n'akajanja ku bantu abaabulwa empisa. Annyonnyodde poliisi nti ekyakikozeeko wano mu Uganda yakikola mu nkuuka azze akikola mu bivulo ebyenjawulo n'agoba obucupa. Kati okukuuma obukuumi facility ng'embase ne bizinensi z'abana Uganda e Congo n'awalala watabanguse agamba okwo kuyisa mukka mu kisero. Abakulu babadde basanyufu Alien Skin ssaawa yonna agenda kugwa mu biliyoni ssaawa yonna mwandira bafangoni soldiers nga balinnya ennyonyi boolekedde DRC Congo. Mbabuulira bagenda kuwunyanga bavundu ssaawa yonna anti mu January temuba bivulu Alien akimanyi ye yeeteze mangu ewali emirimu mu Congo agende n'abavubuka bakakasa nti batendeke okumalawo effujjo benogere ku nsimbi ago ge gali eyo gwe wakana naye nze nkuzigiddemu ebyo byensomye mu proposal Alien mu mubuuzo basiye eddiiro gye babaddeko Nenga top 10 congratulations billioni 16 bwe zikugwa mu ngalo nzasooka ku fangoni